Boyfriend, your love is a bomba. Your cargo. Why? Omwana yakuba oluyimba luno muyimba. Nze mbadde amawanga mbadde wano ntambudde ensi eno gimalako ntambudde amawanga gano gonna nembeera Busiro nembeera Busunju mbadde Mityana mbadde Aluwa mbadde Nimule ntambudde ensi yonna gimalako wabweru munda kungulu ne wansi waayo naye Remo yimba. Boyfriend, your love is a bomba. Beddu awo napozinga wambonya bulabuni gabusemyekozo bamba. Hey! Namaleza nakubuuza, would you mind? Awo ne weemalirayo, calling your phone at any time. Olw'abenzi nga bagamba, call it anytime. Ibrahim Kasagamanya gangi yatagenda for Uganda, oli kuwola okoso exono stress mu UG, tusinzidde Kampala Uganda, mu lukungaana lw'abannamawulire Rema Namakula lwayise, era nga nze omu ku bannamawulire gwasoose okuyita ekiro ekyakeesezza olwaleero, yampereza ka message nga kampi nnyo, n'angamba ono mukyala Hamza Ssebunya namugambiddewo nkumanyi kubanga oli omu bwoti mu ggwanga Uganda. Nagamba nja kubeera n'olukuŋŋaana bannamawulire tukyakubeera awo mu kibuga mbadde nkusaba ojja obeerewo era bannange tuuka mu budde bannange Rema weeyogeza ate bw'ayogera obunnya bumera ku matama omwana naye baakukuusa amannyo Rema. Yo amannyo go gatukula galinga ga mwana wange Alpha amanya go gatukula. You have pure milk adult teeth. Wololo wululu welelelelele wololo wololo. Why? Njagala nkutambuzeeko mu mbeera eriwo nsoose nefuna opportunity yawo ne negeyageya muko naye nga bw'oli mu kulaba ekifaananyi akyawo kuliko Haji Musa Kavuma owa Keti Events and Beyond ne kubaako nange wakati awo n'ennyonza ya Uganda ne Africa. By the way, okusinziira ku research alaga nti mu nsi yonna abazungu bali basatu babiri abasinga Rema okuyimba. Mu baddugavu ku Ssemazinga Africa, Rema avuganya ne Tiwa Savage. Yami Aladali mu kifo kya 8. Rema ali mu bifo ebisooka ebibiri mu Africa. So kitegeeza nti ennyonza ya Africa n'ensi yonna Rema Namakula the Beautiful. So twegeyeza mukawo ne twegeyamu wali nangamba okirabo oti ekintu kitambula ne mugamba naawe kiri kiti eyo nangamba why kinyuma ne mubuzo waaye kiri kitiya nangamba kinyume ekintu kinyuvu ne mugamba ekiri ekikeesezza leero jjo mwabadde matikira kyalera tombuuza. It was the best night of all times and generation. Nengamba wow, I see ya. So straight away Rema yanukudde ebibuuzo byaffe ebikunukiriza 10 questions nga ziri solid and hard. Rema zagenda okubanga ayanukula wano naye nga ate nkusuubiza inshallah mu bbanga etalira wala ngenda kubeera ne Rema Namakula one on one, the beautiful songbird of Africa, East Africa, all over Rema Namakula. Nsoose nembuuza Rema ekibuuzo ekisookedde ddala nga bakiyita ekibuuzo namutayiika. Ne mugamba nti owaaye muganda wange Rema, mwannyinange, maama wange, ennyonza ya Africa, abantu bagamba nti emmotoka wagitunda, mbu bw'otunda emmotoka n'osonda akasente okola omukolo. Nankubirawo akakule. Iwo ako kakakule kakubire byakakule. Nangamba nze bw'ontunuulira nze Prado evaamu miliyoni mmeka? Prado eri miliyoni 67. Omukolo gwange Ibra gwali gwa ssente mmeka? Ne mugamba nalya nanywa nensiba nenesiga n'amafuta ku lubuto nga nzikuse nnyo n'amafuta ne gasala emmere nenziramu n'endya. Mu bigambo bya Rema ayogera bw'ati ku kutunda emmotoka. Emmotoka ya USZ ekika kya Prado ogimanyi bagigula ssente mmeka? Okay, Prado ya ssente mmeka? Empya nyini nga 5. Kati tuli ku UBG. Kale katugambe mugamba nti yali ya UBF awo. Bwe ogitunze ng'otunze emmotoka gyagula like how many years back?
n'ogitunda ngeri ebadde ku Z naye ng'otunda ku F evaamu ssente mmeka gy'wagula 5. Oh my God, you people. Bane sagala baza mumbalirira. Katugamye ugambya 35 gakola omukolo. Naye nga nze nga Rema ekintu kyentya mu nsi muno. Lebanja sobola ddirya. Sobola ddirya. Temuna nti ngezze nandikoze singa nine banja. Thank you so much. Mumwewuliriddeko omuganda agamba nti Lubaale w'omulamu tassamirirwa. Awo wennyini ne musoyezaawo ekibuuzo namba 2 ne mugamba owaaye tuli mu concerting ennaku z'omwezi 14 ku Africana onaaleeta abaana oba omwana n'agamba nti abaana ebiseera bisinga otulo tubaluma abaana bebaka bazannya ng'omanya abaana babagagga abaana babaserebu babeera bazanyazanya bebaka otulo biki naye it will depend naye Rema oli mulungi ebyaddala nga tuvudde mu byolwali you beautiful oli mulungi nnyo nga maama wange nti y'omu ku bannamwandu abasinga onyirira mu Afirika. Taata wange yafudde ne maama wange buli olushi ayongera kunyirira. So ne mubuuza amabanja nagamba siina bbanja wadde n'akatidit nga full stop. Era mu bigambo bye bw'ati bw'ayanukula ku ky'amabanja. Oh my God, look at me. How would I have a date in this world? Depending on the number of people that even just don't wish to see people happy. Awo wennyini ne mugamba nti munnange ng'ovudde ku kyamabanja nina ekinnuma nga munnamawulire nga mwannyoko ali ku TV ng'omu ku bakulwanira okuba obulungi kino wakiba basemyekozo ginotere ne mugamba naye waayo nga toyagala kukola interview za radio na TV. Agamba mbwalabika nnyo. Matira yandibaddewo wano nyina obuliri bwange nandibadde neebase by now but I'm here. Omuntu yenna yali ansisinkanyeeko, it's a different story. Whoever talks ojo mubuuza, have you met her? Have you ever been close to her? Have you just walked past by her? They've never. Thank you. Awo nnyini simuganyizza ne mubuuza nti owaaye graduation yo yaddi twategedde omukulu bamutaddeko wali ne bamutikkira buli kimu kyawedde naye omukolo ogwaffe bakanywa mugule mugagga agenda nywa enkuba ejja ffe omukolo gwaddi. Era mu bigambo byagambye nti wakukitugamba ku Instagram wabula mu bigambo bye bw'ati bwannyonnyola ku nsonga y'omukolo ogwaffe nti anywedde muyitirivu mugagga agenda kanywa mugule. Thank you so much Rema Namakula gwe tuli naye the beautiful omu ku bakyala basinga okuyimba okusinziira ku research mu Africa era ng'avuganya na Tiwa Savage ate nga mu nsi yonna avuganya n'abazungu bali 2-3 bokka okuli Rihanna n'abazungu abalala 2-3 b'omanyi naye ng'ate mu Uganda ye nnamba emu mu bakyala ate ng'ekya nnamba emu basajja waliwo okuvuganya wakati wa relelele buli omu adde alinze ekikubewo. Mbuziza Rema ekibuzo n'abamukaga mbuziza Rema nti owaayo abantu bagamba mbu oyina attitude era mbu okola ebitakwatagana mbu oyina omutima omubi weekyanga oyina face ziri 2 era bino ne biri nti era biki n'agamba nti abantu munnaye baddembe okutwogerera kye baagala. We have people who just hate us ngatana naso ngadaganze embasi mwagala ne mtu nakobwe nti ndwala nga takutemberanga kotakumanyi naye nga akifeelinga feelings and it's normal. Omuntu okwanga takwagane nga talina ki nsonga kati omuntu ngoyo tekimugana ku paintinga any image. Awe nnyini ne mugamba nti omwaka 2019 gwayingira mu byafaayo by'okwewasa n'okuwasibwa era nga gw'omu ku basinga obuteevuma 2019 wagufunira mu birungi ki gwakuyisa gutya era wawulira otya 2019 wali oyagala kalenda bajongereko ebeere mpanvu nnyo oba wawulira bulungi nga kalenda ekomye ye 2019 oyo wamuwandiika ewaka mu bitabo wansi wa piro wamuteeka wa n'asooka n'akuba akakule
n'agamba 29 was my beautiful year. 2019 gwali muwanga gwange. Awo wennyini ne musoya ekibuuzo kya ne mugamba nti Rema, waliwo akagugulano ku social media nti omwana wammwe Amal awezezza emyaka 5 naye ku birthday ye munno munywanyiwo BET award winner, Nickelodeon award winner, Eddie Kenzo, East Africa's ever champion, second to none other than himself. Omuyimbi akyasinze okuba ebisaawe mu Africa, omuyimbi akyasinze kubeera n'amaanyi ku YouTube, omuyimbi akyasinze kukola collabos z'amaanyi. Munnoowo munywanyiwo Eddie Kenzo yeemulugunya nti munnange tomuwa mwana kumulaba. Kiki ddala wano abadde ankubiddewo oluyi. Agambiddewo ebikwatagana n'abaana mmye. Tayagala kuwulira baana be nga boogerwako wadda. Simulwisizaayo ne mugamba nti ekiteeteeyi kyo kyayogeddwako mu birirangwa era nga n'abali mukola enteekateeka z'okwamendinga Wikipedia dictionary n'ebigwa mu kweryo baagala kuteekamu ekiteeteeyi kyo kiri ekyayaka disco lights bakiteeke bagambe nti owaayi ekiteeteeyi kiyingidde mu byafaayo ne mubuuza ekiteeteeyi ekyo ye kiriwa ani akirina tobanga mukyambala ne Hamza ekiro bw'akijjamu n'okiddamu ye mukiteekawa abayaaye tebakibba. Allah wa beshete Rema Dark. Na beshete Rema yo nangamba nkyagala nnyo era njagala nakukiteeka mu frame nkiwanike mu ddiira wenkomyo otegeera mu bigambo bye Rema bw'ati bw'agamba ku kiteeteeyi ekyaliko kadaali ng'ayakanga disco light. Ekyo ekiteeteeyi kyagala ate oba singa nsobola nankitimbe nga lunaku nenkitonolako. I love that dress so much. And it's quite unfortunate. There's still a bit of like social media to see what people say, and I don't really mind, but I love that dress. Thank you. All right, straight away. Awe nyini ne mugamba nti owaayo olunaku lwajjo mwabadde ku graduation e Makerere. Graduation ene etegeeza ki gye muli, etegeeza ki gy'oli, owulira otya, ye ki ekiriwo, ki ekiddako. Nagamba ffe nga bassebunya tuli basanyufu kubanga omwami wange bw'owangula nange empangula. Of course yakwesizza luno lwatumalira essente nnyingi n'okutukeeza ku makya fe abasomera mu masomero ag'ewala nga obuyinja butunyiga nga tutambula. Nagamba nti of course if my husband wins I win too. Mu bigambo bye bw'ati bw'ayogera ku matikkira ga mwana munne Dokitaali ate nga Hamza ate nga Ssebunya. Thank you. Lastly, ekitalekeka ne mugamba nti ebirala ndibikubuuza kuli tugenda okusinkana inshallah mbange tali yawala ne mubuuza nti wayi Rema twasembayo okuwulira nti bwe wali ku university tewamala misomo n'osaba omwaka nga mufu mu lufuutifuuti oguyitibwa deediya. Yeggwe otuuseewa n'okwagala okwambala egganduula lya graduation n'okwambala akakofiira tulye ne ku mukyere piraawo. N'agamba nti mu butuufu nange nkyagala nnyo era omwami wange ansoomoozezza ndi wakuddayo ku university nkakkalabye emisomo kannabwala kannabuddo era mu bigambo bye bw'ati bw'ayogera ku nteekateeka ze ez'okuddayo okusoma. Mwana gwe njagala manyi when I went to campus I didn't finish at all. Kati mulimu bakinnumiriza nange ekikofiira ekyo nkyagala nkyambale kalengejje bwe kati. So inshallah, and he also keeps telling me you need to, so you never know anytime. Yeah. Thank you so much. That is Rema Namakula for you. Sigenda kubanga nsukka wano naye nga nkutegeeza ekintu kiri kimu jalako baza team gyenkoze nayo yena eya Wolokoso Extra Stress Miji Idris Lukwagula Japan yourself Tony Senabula big up yourself Mkulu Daniel Mugwa big up yourself Chiza Kalmi large upon yourself Ibra K Mukasa Atsagenda for Uganda large upon yourself me myself the main man himself Ibra K Mukasa aba subscribing na fe thank you so much large upon yourself everyone chakabinyo tukwatagane omulungi oguddako mubere bulungi bye bye. See you. Your love is a bomba. Bomba. Wampa love niga, wampa kwekusa, wamponya bulavu niga, bwesemye kozo. Muliwa, basemye koza, bakolavu. Hey. Bulamu bunyuma, bobanga wakolavu. Iwa wululu. The ending.